Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu alaniyatuhu wa sirruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Allahumma salli ala rasulina wa nabiyyina wa sayyidina wa imamina wa habibina wa shafiina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange mwenna abali abatulaba, mikwano gyaffe mwenna abasubscribinga, batufollowinga ku TikTok pages zaffe, ku social media handles zaffe zonna, alhamdulillah, Allah tumwebaza ow'ekitiibwa akyatuwadde obulamu okubeera ntukomawo ku nsonga enkulu ey'okubeera nti fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minun, ey'okubeera ntwejjukanya ku ddiini yaffe ey'obusiraamu. Yosaba Allah ow'ekitiibwa ffenna nga tumugamba nti Allah radina billahi rabba wa bil islami diina wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyya wa rasula. Allah tumukakasa nti mu butuufu twesiimye, we are blessed, we are proud that Islam is our religion. We are blessed and proud that Allah is our Lord. We are blessed and proud that Muhammad Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam is our prophet. Mumbira yonna alhamdulillah tukomyewo ate okubeera ntwejjukanya era nga kyali ku mulama gwaffe. Ebiseera ebisinga we twali tutandika okubeera nti tukwata ku dua, kubeera nti omuntu asaba, twatuna tugamba nti bannaayo omuntu yenna yinna eyandibaddeeyo yandibadde akimanya dua huwa al-ibada. Okusaba kuno kwe tusaba, omuntu okwanika emikono okusaba Allah, omuntu okugenda kasonda konna konna nabeera nti asaba Allah huwa al-ibada. Ti ibada netugamba nti no mubutuufu tulina okugezaako okubeera nti tutambula nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasaba, kuba tulina okukola kye bayita mutabati nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tulina okusaba edduwa nga nabbi bwe yakola ki, bwe yabeera nti azisaba. Era twatunuulira ebintu bingi, ne tutunuulira ebiseera, ne tutunuulira obudde omuntu obusinga okuba nti bulungi omuntu okusabiramu, ne tutunuulira ne adabu wa shurutu, empisa n'obulombolombo omuntu bwayitamu okubeera nti asabira Allah edduwa, Allah n'abeera nti edduwa yajanukula. Ebiseera ebisinga twagamba nti Allah yamala ddo tusuubiza nti idi'uni, munsabe astajib lakum, munsabe nzija kubeera nti mbakola ki, mbanukula. Sendo nonna tuyitawo okulaba nabbi yasaba atya Allah, naffe tugezeeko okubeera nti tumusaba bwe tutyo nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamusaba. Twatambula ne tutuukira ddala paka ku adhikari, era alhamdulillah omulundi ogwayita twatunula ku adhikari za nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era ne twekubiriza ne tugamba nti omuntu yenna, gwe wenna ndaba, gwe wenna mpuliriza, gwe wenna ayina muganda wo ng'omulumirirwa, gwe wenna ayina mukwano gwo ng'omulumirirwa, wandimukubiriza okubeera nti mu butuufu adhikari za sabaha tazirekayo n'ez'amasa, era ino zireeta nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yazireeta, kuba nabbi yagamba nti adhikari omuntu zaleeta ze ziba zigenda okubeera nti zimulwanirira olunaku olwo lwennyini lwaba agenda okuyitamu, nga asoose kubeera nti ateekayo adhikari ezo, then ngaafuna protection eri Allah ow'ekitiibwa. Era mbakubiriza nti inshallah taala adhikari zino temubeera nti muzirekayo. Era twatunira obukulu bwa suratul ikhlas omulundi ogwayita ne tugamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam essura gy'ataalekayo, kuba ziri essura 3 nga teyazirekangayo mu adhikari sabaha wal masa, ng'abeera nti azisoma. Ne mu sura ez'emu twatunira suratul ikhlas, kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Era nkubiriza ffenna abali eyo olw'obukulu bw'essura eyo togeza n'obeera nti okola ki, okeera ku makya, ebeere ku lulimi lwo buli ddakiika. Ebiseera ebisinga nabbi waffe Muhammad yatugamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam abeera nti atugamba nti mu butuufu omuntu yenna agamba man qala akhir kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Omuntu wasembyayo ekigambo ekitegeeza la ilaha illa Allah, la ma'budu bihaqqi illa Allah, nteri asinzibwa
mukakafu okusinzibwa okujjako Allah agenda kubeera nti akuyingiza ejjana. So mu mbeera ne suratul ikhlas mumanya gayo agamu twagamba mulimu erinnya lye bayita suratut tawhid, twagamba ina amanya mangi, suratul asas, suratul tawhid eriraga nti omuntu ayawula Allah ow'ekitiibwa era nga mu butuufu Allah afa ow'ekitiibwa yasiima ng'amaze okubeera nti babuuza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababu nuzuli y'essuula eyo lwaki yakka tansib lana rabbak, bamubuuza nti mu butuufu tuwe swifa oba swif lana rabbak, tuwe Allah oyo goyagala tusinze, Allah oyo gotukowoola tubeere nitusinza ffe abanadamu ffe abali ku nsi abashiriku nga bamubuuza afaanana atya yani tuwa afaanana atya fikyazze nabbike okubagamba kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Era mbakubiriza inshallah taala olunaku buli ddakiika buli ofuna obuwaazi akaseera konna k'obaamu beera nga eyo dhikri ya ikhlas tojijja ku mumwa beera nga suratul ikhlas ekubeerako inshallah taala. Alhamdulillah olunaku olwaleero tugenda kutunuulira kuzimu kwa adhikari nga ye suratul falak. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama weyamalanga bwati suratul ikhlas ngazzaako suratul falak. Twagamba tugenda ziva kumu adhikari zonna nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama zabeera nti atukubiriza okubeera nti tusoma tegeere lwaki tuzisoma n'ebirungi bye tufuna mu kubeera nti tuzisoma n'emmiiza yaazo n'obunene bwazo n'emigaso gyazo n'okubeera nti kiki omuntu kyafunamu ng'amaze okubeera nti yekwata ku adhikari ezo. Alhamdulillah nabbi waffe era teyalekayo okubeera nti asoma suratul falak. Suratul falak eyo egamba qul a'udhu birabbil falak min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri naffathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Fadhuqati suratul fatih. Suratul falak erina ebirungi bingi. Wa min abraziha mbimu ku birungi ebisinga hifdhul abd, okubeera nti yo kennyini ebeera egenda kubeera nti Allah asinzira okunabeera nti akwa protection yo kennyini ng'essuura ekkuuma okubeera nti ekutaasa era mujja kulaba bwe tunayingira amaana amakulu ng'essuura eyo okakasiza ddala hifdhul abdi okubeera nti omuntu buli muntu yenna yinandibeegadde okubeera nti atambula nga bisalaama n'emirembe ne security n'okubeera nti talina kyeraliikira mu lunaku lwe. So omuntu yenna yina abagisomye Allah abawa kubeera nti wobeera wonna omanya Allah waali oba wobeera wonna omanya oliko obukuumi bwani bwa Allahu jalaala. Bikisinga okwagala ffenna abaanadamu seera ebisinga omuntu abeera n'abakuumi abeerako ddala bana naye naafuna obuzibu naye gwe beera ng'omukuumi we Allah kuba huwa alqawiyu ye muwamaanyi. Allah huwa alqawiyu ye owamaanyi, huwa alqahaaru ye omukasi asobola okukaka embeera yonna ate asobola okubeera nti akuuma inshallah taala. Wa tahsini min kulli sharri, eyo essuura nga wogiraba suratul falak egezaako okubeera nti protecting omuntu okubeera nti ebibi byonna bye tumanyi ne bye tutamanyi. Waliwo ebibi nga biri mu nsi naye nga ffe tetubimanyi, era waliwo ebibi nga byo mu butuufu Allah yabyesigaliza nga abimanyi naye nga ffe tetukola ki tetubimanyi ebisobola otuuka ku muntu. Seno suratul falak ekuprotectinga ebibi byonna okubiyitamu mu lunaku. Wa hasad n'ensaarwa banne ensaarwa awo tujja inshallah wetunaaba tugezaako okubeera nitutegeera obukulu tujja kubeera nitugaziyaamuko, naye nga ebiseera ebisinga omuntu abeera awo n'atamanya nti nno nalowooza oba buli muntu amusemberedde amuli okumpi amwagala, naye nga abantu bakukwatibwa ensaarwa. Era ensaarwa kyo kya butonde ekiri mu muntu ekiri mu ffe ffenna abantu, naye mu butuufu omuntu yenna okubeera protected kyewandibadde osooka okukola kubeera nti tuva ku musaala ku subuhi oba ku makya obudde bw'okumakya nga twagamba adhikari zitandika min tuloil fajiri kaseera ka fajiri nga katuuse ila tuloil shams paka ng'omusana guvuddeyo okujjako ng'osomye suratul falak insha Allah. Walisaadhat mina shaitan, n'okubeera nti yo kennyini okukingiza ffenna Allah atugamba dda omulabe waffe ennamba emu gwe tulina
shaitani rajim. Shaitani ye mulabe waffe asembayo, ye mulabe waffe namba emu, ne Allah atugamba ti omuntu era oba ogezezzaako okubeera nti osoma suratul falak ku makya, Allah akutaasa nabira nti akuyingiriza shaitani rajim wa shururi, n'ebintu byonna byonna ebibi ebiyinza okuva mu nsaara wal ainina, n'ekiiso oba n'amajinni, ebyo byonna byonna amageege, Allah abikukuyingiriza ng'osoose n'osaba n'osoma suratul falak. So nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'agezaako tulagira obulungi bw'essura eno suratul falak, ng'agamba sahaba gwe bayita Uqbatu bun Amir radiyallahu anhu, ya Uqbatu wange gwe Uqba, ala walimuka suwar ma unzilati fi tawrat wala fi zabur wala fi linjil wala fi lfurqani mithlahun. Nabbi yagamba Uqba namugamba ngenda kubuulira essuula, ng'essuula eyo tewali ssuula n'emu egifaanana oba eyina essuula n'emu yanjawulo nga yankizo nnyo, nga zankizo nnyo ezakka mu kitabo Zabuuri oba Furqaan oba Injil. Kuba ffenna twagamba nti mu butuufu omukkiriza yenna antu'min billahi wa malaikatihi wa kutubihi, tukkiriza mu bitabo ebyasooka at-Tawrat wal Injil wa Zabuuri. So mu mbeera yonna yonna yadde ffe tugoberera Quran n'ebyo ebitabo tubikkiriza, ne bannabbi kyobalaba antu'min billahi wa malaikatihi, tukkiriza Allah n'abamalayika be, wa rusulihi ne bannabbi bonna. Era gwe ng'omusiraamu tokkirizibwa kubeera nti azinga woolaba situation ezigenda mu maaso nti ennaku zino abantu babeera ku butuuti ne batandika okubeera nti bavuma oba Qur'ani yaffe oba bavuma nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye gwe ng'omusiraamu tokkirizibwa kubeera nti ogezaako okubeera nti ovuma Isa alaihi salam oba gwe tuyita Yesu, wabula okkirizibwa kubeera nti okimanya nti Isa alaihi salam muddu wa Allah era nabbi wa Allah, era inshallah taala ye nabbi agenda okubeera nti akomaako ku nsi inshallah taala. So mu mbeera yonna n'okukkiriza ebitabo ebyakka ku bannabbi abo, omuntu nayina ndibadde akimanya nti nooteekebwa okubeera nti okkiriza, okubeera nti obeera omukkiriza akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero. Nabbi waffe Muhammad yali agezaako okubeera nti abuulira Uqba nti mu butuufu essuula eno suratul falak, era amugamba kul huwa Allahu ahad, kul a'udhu birabbil falak wa kul a'udhu birabbin nas. Ssuura ssatu, tezo ssuura ssatu za njawulo nnyo, tewali ssuura yabeera nti ekka mu bitabo ebyo egezaako okubeera nti mithluhunna, egezaako okubeera nti ezifaanana oba egezaako okubeera nti yanjawulo nga olaba ezo essuula, obanga yankizo nnyo obanga ssuula za muwendo nnyo okusinga essuula zonna zonna eziri mu bitabo ebyo. Mu mbeera yonna era namukubiriza namugamba wange okuba nkubiriza mu butuufu olunaku togezanga neebaka ekiro ne kikuyitako, neebaka olunaku olulamba oba nowangaala akaseera akawanvu okuggyako nga gezaako okubeera nti osoma kul a'udhu birabbil falak, suratul falak eyo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yongera maaso n'atugamba mu hadithi Abdullah bin Abbas, ala akhbiruka bi afdal ma ta'awwadha bihi almutaawwidhun. Nabbi abeera nti agamba Abdullah bin Abbas nti nkubuulire bi afdal ma ta'awwadha bihi almutaawwidhun, nti nkubuulire ku omuntu kyalina okubeera nti akozesa kubeera nti yeekingiriza essuura esinga, kuba amugamba kul a'udhu birabbil falak wa kul a'udhu birabbin nas. Ezo essuura okubeera nti mu butuufu essuura ebbiri omuntu ayagala okubeera nti yeekingiriza shaitaani, weekingiriza ab'ensaro, weekingiriza ab'ebiso, weekingiriza amajinni, weekingiriza obubenje bwonna bwonna obusobola okutuukako mu mbeera yonna yonna, olina kusinga nti osoma kul a'udhu birabbil falak, essuura eyo ne kul a'udhu birabbin nas. Nabbi yongera amaaso mu hadithi ya Abi Said al-Khudri n'abeera ng'agamba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatawadh min aljanni, yabeera nti yeekingirizanga amajinni n'ebiiso eby'abantu, kuba abantu
of course yalina okubeera nti abyekingiriza hatta nazalat almuawidhatani paka Allah yabeera nti asse sura ezo bbiri qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas nagamba falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma tinabbi wa Muhammad sallallahu sura ezo bbiri wezakka qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas yabeera nti ayina engeri gyekingiriza nayo amajinni n'ebiiso ab'ensaalwa n'essura zino ezakka n'azikwata n'abeera nti ye kennyini zakozesa okubeera nti yekingiriza ebikyafu byonna ebyo. Kyensaba nammwe mwenna abatulaba mwenna eyo mubeere nga mugobera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era nabbi tyavaawo n'abeera nti ye kennyini wakana sallam yabeera nti aziyigiriza abasahaba be n'abeera nti azibateekera mu dduwa zaabwe nti banneete muzirekangewo mu dduwa nga musaba wa rukuya n'okubeera nti azibakubiriza okubeera nti basomera mu rukuya babeere nga bazeekwatako okubeera nti bawona ebintu byonna ebikyamu kulwa Allah inshallah taala. Mbakubiriza okuba nti nabbi we tugamba nti nabbi yali aziyigiriza abasahaba, that means naffe al-ibrat bi umum lafdh bi khusus sabab yali taziyigiriza abasahaba bokabula naffe ffennyini nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali aziyigiriza. Sura eyo erina aya just nnya era ikhtalafa fi azinwala okwawukana fi makan nuzuluha wawe yakira ikhtalafa abamanyi bayawukana nti suratul falak yakira, abamu bagamba makiya au madaniya ti sura yema kuba ye Madina ne ahamu ekisinga obukulu sura musura inshallah taala zetulina okubeera nitwekwatako zetumanyi nti nabbi yazikozesa e Madina n'azikozesa ne mu mbeera yonna era nga obujulizi obumu bwe baleeta abamu abagamba nti nno suratul falak eno kuba ekyemakka kiri waadhe naye ekyemadina era nakyo kiri waadhe kuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam essura eno yakkalwa kubeera nti yenga kennyini babeera nti omusajja omu gwe bayita Labid buni Lasam sahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yabeera nti aloga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fanazalat hadhihi sura. Allah nabeera nti asene sura namugamba nti beera ng'ogikozesa ojja kubeera ng'olwanisa eddogo. Bangi muffe tubeeraawo n'ogamba n'otandika okulowooza bakuloga, tandika okulowooza bino ne bino naye ng'ate naye mu butuufu mu kwekwataku mu mbeera y'okubeera nti otaakala eri Allah totaakadde na zino sura zyabeera nti ateekako mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mbakubiriza okubeera nti mu bintu bye tutalina kulekayo kubeera nti tugisoma buli kumakya inshallah taala. Makulu gaayo era wowulira qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq al-murad ista'adhat billahi min sharri kulli makhluq fihi sharri. Allah agezaako tulaga nti mutuufu min sharri ma khalaq kuba Allah alina ebitonde bye ne wano oba omaze okubeera nti weekingiriza ayi Allah neekingiriza gwe omulezi wange neekingiriza naawe ontaase ebitonde byo ebirimu obukyamu bwonna kiwola nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye yabeera nti asabanga Allah a'udhu bika min sharri kulli dabbat anta akhidh binasiyatiha. Yalinga asaba Allah nti ayi Allah ntaasa obubi obuli mu kintu kyonna ekitambula nga kirimu obubi bwonna beera ng'okola ki beera ng'okintaasa mu mbeera yonna naawe gezaako kivola banga tugamba walaysa al-maqsud al-istadhat min sharri kulli makhluqati llahi ta'ala bal min sharri kulli makhluq fihi sharri. Nti mbutuufu Allah kyali ategeeza al-maqsud al-istadhat min sharri kulli makhluqati llahi ta'ala si Allah kubeera nti okingiriza ebitonde bye, wabula Allah kyali agenderamu okubeera nti akukingiriza obubi obuli mu bitonde bye ebitali birungi. Bal min sharri kulli makhluqat fihi sharri, okubeera nti akukingiriza obubi obuli mu bitonde bye obuyinza okubeera nti obutuukako. So Allah ali tagezaako kugamba nti akukingirizwa ebitonde bye
wabula okukingiriza obubi obuli mu bitonde Allah byabeera nti atonda. Nga kye twagambye nti mu butuufu ekiiso, ensaara, okubeera nti otuukibwako obulabi bwonna, amageege amajinni, omuntu basobola okubeera nti bamusindikira amajinni. wa min sharri ghasiqin idha waqab al-ghasaq huwa dhulmati layl. Al-ghasaq huwa dhulmati layl, kitegeeza okubeera nti ekiro mu mbeera yonna yonna bintu bingi nnyo ebitambula omwo mu kiro. Allah byateekawo, waliwo ebitonde bya Allah, waliwo ebintu ebitaba birungi ebihappeninga ekiro. So mu mbeera yonna yonna oba weekingiriza nti ayi Allah neekingiriza naawe ontaase ebikyamu byonna byonna bye nsobola okubeera nti nfuna mu mbeera yonna. Allah n'amaliriza wa min sharri naffathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad, ng'agezaako era tugamba nti mu butuufu omuntu yandibadde era mu dduwa kyova olabanga mu butuufu omuntu yenna yenna okakasa nti mu butuufu ova ewaka ng'olina abantu abakukwatibwa ensaara, si nti buli omu emmotoka gy'ovuga agyagala, si nti buli omu kanzu oyambala azambala, si nti buli omu achievement z'otuuseeko azaagala oba zimusanyusa. Ate taban kya butonde kubeera mu butuufu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba la tahasadu, ekiraga nti mu butuufu ffenna tusobola okubeera n'ensaara, n'olina okwekontrolinga gwe kennyini, olina okwekontrolinga n'omanya nti omuntu omusanga n'ekyengera njogera ki, nga bwe tujja okulaba inshallah taala. Nekennyini omuntu afulume waka ewuwo oba mu muzikiti, olina okufulumayo ne weapons ez'amaanyi zigenda okuprotectinga okubeera nti omuntu yenna alina kukuba ekiiso, omuntu yenna alina kukwatibwa ensaara. Ebiseera ebisinga kyova olaba nga ibaada ezisinga zonna oba ebintu byonna byonna omuntu yandibadde agezaako okubeera nti akweka ebintu bye olw'ensaara esobola okubeera nti ekola ki. N'ebiseera bino osanga omuntu ye mu butuufu n'abeera nti azadde omwana n'amutimba, ye kennyini awasizza n'atimba omukyala, ng'ate mulimu bangi abanoonya omwana nga tebamufuna, mulimu bangi abanoonya abakyala nga tebafuna, aguze emmotoka n'agitimba, akoze buli kimu n'abeera nti akitimba, neerabira nti mu butuufu mulimu abantu Allah byabeera nti atukingiriza abalina ensaara abayinza okubeera nti bamufosinga okubeera nti afuna obuzibu. wa min sharri hasidin idha hasad, ensaara eyo nga gyo ya butonde. Kivola nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagezaako okubeera nti atukubiriza nnyo okubeera nti tetukwatibwa bannaffe ensaara. Olaba ye kennyini bamukwatibwa ensaara Abakuraishi, ng'etugenda okubeera nti tutunuulira. So gezaako nnyo okubeera nti mu mbeera gy'otambuliramu ogezaako okubeera nti buli ku makya dhikiri gyo sharrin hasidin idha hasad, n'oba otambula n'oba okola ki mu mbeera yonna yonna yesuule okubeeremu dakiika emu seconds buseconds Allah aba akuyambye ng'ogimazeeko. Ensaara mu Busiraamu Allah abeera nti atunuulira nnyo at-taharatul al-badan wa taharatul qalbi, obuyonjo bw'omubiri n'obuyonjo bw'omutima. walakin at-taharatul qalbi awla min taharatul abdan, naye mu butuufu tulina okukimanya nti obuyonjo bw'omutima, omutima guno okubeera nti si mukyafu, awula kiba waggulu nnyo okusinga taharatul abdan, okusinga omuntu okuyonja omubiri kungula. Ebiseera ebisinga omuntu abeeraawo nga wallahi mu kwogera wano mulala naye ng'omutima gwe ate mukyafu. Kyova olaba nga Allah atugamba qala Allahu taala yawma la yanfau maalu wala banuun, tubeere tweraliikirira tetutegeera nti waliyo olunaku emmaali yaffe wetagenda kubeera nti etugasa, wala banuun, n'abaana baffe, illa man ata Allahu biqalbin salim, omuntu yekka agenda okubeera omuwanguzi, agenda okubeera ne fawza, agenda okubeera ne victory, oyo ata Allahu biqalbin salim, agenda okugyawa Allah n'omutima nga mu butuufu gwa mirembe mulungi. Nabbi nongera maaso n'atugamba inna Allaha la yanzuru ala suwarukum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum,
nabbi waffe atugamba nti mu butuufu Allah affe ow'ekitiibwa tatunuulira bifaananyi bye tulimu, tatunuulira bugagga mali zaffe, tatunuulira kala, tatunuulira race, tatunuulira bintu byonna. So naye wabula kyatunuulira, atunuulira ila qulubikum, atunuulira gino emitima. Kyova nga nabbi mu ddwa ze mwalimu egezaako okulaga nti ya muthabbita alqulubi wal absar thabbit qalbi ala ddiini. Kati tulina okusaba ya muthabbita alqulubi wal absar, wange gwanyweza emitima, thabbit qalbi ala ddiini, beera nga omutima gwange ogunywereza okubeera nti nkusinza, beera nga omutima gwange ogunywereza okubeera nti sikwatibwa bannange ensaara, beera nga omutima gwange ogezaako okubeera nti okutereeza, mbeere nga mu butuufu mbeera mu abo abatakuba bannange biiso, beera nga omutima gwange okutegeera, mbeere mu abo abaagaliza atali mu abo bataagaliza, beera nga omutima gwange ogunywereza mu kubeera nti nsaddaaka, beera nga omutima gwange ogunywereza mu kubeera nti sikutulawo Luganda, mbeere mu abo mubayunga Oluganda. Byonna bisabe busabi Mungu nga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama bw'abeera nti atusaba. Era Allah abeera nti atuwoninga nnyo ng'era atulaga amradul qulubi, yabeera nti atuwoninga nnyo ng'atulaga mu butuufu endwadde ez'omutima. Era ye kennyini yatuyigiriza essura gye tubadde famara bil isti'adhati minha, yatukubiriza okubeera nti tugezaako okwekingiriza obulwadde bw'omutima nga tuyita mu kubeera nti tusoma suratul falak, gye tugambye nti banne buli muntu ku makya tosobola kubeera nti ogirekayo, era oba ofiiriddwa kinene buli lunaku. Alhasad, okubeera nti omuntu ensaaro eno abeera n'enswala, wallahi kitendo kibi nnyo, ekitendo kibi nnyo ddala ddala, era nga mu butuufu nga wonaagamba bawabaatu al-atham, mu butuufu ensaara gwe omulyango guviirako omuntu okubeera nti akola amazambi. Ensaaro eno egenda vaako omuntu okubeera nti ageya atya, ogenda kulaba muganda wo ayiseewo, wallahi aguze emmotoka, otandika okubeera otuule ne bannaawo mutandika omumugeya, ogambe emmotoka nagiguze naye ali bubi, ali kino ne kino. Genda kulaba muganda wo ng'alina kyakoze eki kyafunye, naye oyagala okubeera nti engeri gy'oyagala okubeera nti kimuvaako, ogenda otandika okubeera nti omuloga. Ogenda kulaba muganda wo, kyova olaba nga tugambye ensaara mu butuufu gwe mulyango ogubeera nti guggulawo omuntu okubeera nti ate akola amazambi amalala amanene. Ogenda kulaba munno nga Allah amusaasidde, amuwadde emaali, amuwadde edduuka, amuwadde ssente, otandika okwagala okubeera nti omukola ki, omubba. Awo wonna ogenda mu mazambi. Ogenda kulaba munno nga wallahi Allah amuwadde ekyengera kyonna kyamuwadde gwe, then mu kwagala okubeera nti ekyengera ekyo Allah kimuvaako, mugenda okubeera nti okola amazambi gonna g'onaaba okoze. So mu mbeera yonna banne mbakubiriza okubeera nti tugezaako nnyo, olaba munno ng'alina ekintu kyonna ky'alina, beera ng'osaba busabi Allah ng'etujja okutunuulira. Bawala edduwa gy'osaba masha Allah, beera nti omwagaliza bwagalizi insha Allahu taala, tobeera nti yongerako ebintu ebitakola ki, ebintu ebitaliiyo. Kyolanga ensaara amanyi baffe baali bagezaako okubeera nti bagitunyonnyola, bagamba nti huwa tamanna zawal ni'mat anil ghayr, okubeera nti omuntu ensaara kwe kubeera nti nze ndaba muganda wange ng'alina ky'alina nenjagala ekyo ekintu kibeere nkimuvaako, kubeera nti oyagala ekyengera oli Allah kyamuwadde kibeere nga kimuvaako. Kibola nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama yabeera nti akubiriza nnyo basahaba okugezaako okubeera nti basoma rukuya, okubeera nti bakola rukuya, yabeera nti basoma essuura gye tugambye, asoma n'essuura endala okubeera nti Allah abakingiriza ab'ebiiso n'ab'ensaara. Ensaara eno erina maratibu al-hasad, types, levels, types oba oyinza okiyita levels.
oba darajati levels ezaki ez'ensaara. Esooka tamanna zawal ni'mat anil mun'im alayhi, okubeera nti omuntu ayagala ekyengera kino kive ku oyo Allah gwakiwadde, ng'ate mu butuufu alawulam tantakulil hasidi, nga ye talina nga sinti ayagala kibeere nti kimuvaako, kibeere nti kimuddako. Tugeze oyinza okulaba munno already naawe oyina emmotoka, already naawe oyina ebyobugagga ebiwerako, n'olaba munno omulala ng'afunye emmotoka, oba oyinza okulaba munno ng'ayina ekyengera ekyokubeera nti ayina edduuka. Ebiseera ebisinga tukolera wano mu bizinesi kuba mwe mujjudde ensaara, ayina edduuka nawe oyina edduuka, ate gwe togenda kwagala nti edduuka lye limuveeko likuddire, wabula gwe kennyini ensaara gy'omuwa oyagala gwe edduuka likole ki, limuleme. Awo kwe kwagala gwe muteeko gusooka, kubeera nti munno abeera n'ekyengera n'ayagala ekyo ekyengera kimuveeko, ate nga naawe si nti oyagala ekyengera ekyo kidde eri ggwe. Muteeko gwokubiri kwe kubeera nti omuntu ayagala ekyengera zawal ni'mat anil mun'im alayhi wa husuluhu alayha, kubeera nti oyagala ekyengera munno kyayina. Oyinza okulaba munno ng'ayina kyayina, oba omukyala, oba ng'ayina ekyengera ky'abaana abalungi, oba ekyengera kyonna nga tumanyi ebyengera, in tawuddu ni'matallahi la tuhsuha, tetusobola kubeera tumalayo ebyengera Allah byatuwadde. Naye omuntu ayinza okuba ng'ayina ekyengera kyayina, gwe n'oyagala kimuveeko kibeere nga kikuddira. Ogwo muteeko gwakumeka? Gwakubiri. Omuteeko ogwokusatu, omuntu ayinza okubaawo n'agala husula ala mithli ni'mat, okubeera nti ekyengera agala afune ekyengera ng'ekyoyo kyayina. Kwe kubeera nti omuntu, omuteeko ogwokusatu, ayinza okubeera nti ayagala nti mu butuufu ekyengera kya munne abeere nga akifuna, babeere nga bali sawa, nga benkanankana, nga oli waaba ayina emmotoka naye agifune, naye abeere nga agiina. Oli waaba ayina ng'ayina edduuka naye abeere n'edduuka eryo, abeere nga tewali n'omu amusingako, era nga ye faidha lam yastati husulu alayhi tamanna zawaliha, gwe muteeko ogwokusatu. Era nga ye naye agamba nti nno aba tasobola kubeera nti akifuna, nga yeegomba okubeera nti ekyo ekyengera kikola ki, kimuvaako oyo omusiraamu munne, gwe muteeko ogwokusatu. Omuteeko ogwokuna okusembayo, subira omuteeko guno ogwokusatu kutegeerekese bulungi, tamanna husuluhu ala mithli ni'mati lati inda al-mun'im alayhi, kubeera nti oyagala okubeera nti ofuna ekyengera ekyo ekyamuganda okyayina kyabeera nti Allah amuwa, hatta la yahsul tafawut bainahuma, mubeere nga mukola ki, mwenkana, nga muli ku peegi emu. Era n'oyagala nti in case oba ekyengera ekyo tokifunye, Allah abeere nga akola ki, akimuggyako. That means kwe kwagala okubeera nti osinga munno ebyengera, nga buli kyengera kyafuna okola kyokyagala. Muyinza okuba nga mwena muyina edduuka n'afuna ekyengera ekirala naye n'okyagala okifune mubeere nga mwenkana, era n'osaba n'ogamba oba tokifunye, okwagala okubeera nti mwenkanankana, ye kibeere nga kimuvaako, kibeere nga kikuddira. Omuteeko ogusembawo kwe kubeera nti omuntu husuluhu ala mithli ni'mati allati inda al-mun'im alayhi min ghayri an tazulu anhu, kwe kubeera nti omuntu agala afune ekyengera ekyo muganda ekyayina, ng'ekyengera ekyo Allah takimuggyeko, era yensaara Allah agikkiriza, ekkirizibwa kubeera nti ayagala omuntu afune obeera ng'ofuna ekyengera. Nabbi waffe Muhammad sallam ensaara oyo yagikoonako, n'atugamba oyinza okubeera kulaba muganda nga alina ekyengera kyayina, n'ogamba ne mu butuufu oyo mukatibbu ensaara, saba Allah nange nfune ekintu ekyo kyayina. Mithla example nga wolaba mithal, n'ogamba nga Nabbi waffe Muhammad yatugamba la hasadu illa fi ithnatayn, nti tembeera nti mukwatibwa enswala okuggyako ku bintu bibiri. Rajulu ataahu Allah al-Qur'an, omuntu nga Allah amuwa Qur'an al-Karim, faqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahari,
nga Allah yamuwa Qur'ani al-Karim ekitabo ekyekitiibwa ffenna kimanyi afdalu dhikri tilawati al-Qur'ani era mu bantu abasinga okuba nti babbeeyi be babalina ekitabo ekyo ekya Allah ate oyinza okulowooza be bangi naye be batini ddala ennyo so mu butuufu osobola okuba nti omukaati w'ensaala naye ng'ensaala gy'omukaati gw'osaba Allah naawe Qur'ani yakole ki agikuwe ate ye Allah aleme kubeera nti agimuggyako era Qur'ani nga Allah gwe agiwa ng'agisoma ana al-layli wa ana an-nahari emisana n'ekiro warrajulu ataahu Allahu maalan n'omusajja nga Allah amuwa ssente wano ensaala nawo wejja Allah omusajja amuwa ssente fa anfiqhu nga ssente ze aziwaayo ana al-layli wa ana an-nahari nga asaddaaka olusaddaaka olw'amaanyi ennyo we naye osobola ebiseera ebisinga tubeera mugundi mu hijja mu umra n'oyita ku musajja ababadde mu hijja munjulira wabaddewo omusajja kampani ng'omusajja oli ayina kampani namba yeeriwo okubeera nti egabirira abahujjaaji abazze okubeera nti bakola umra ne hijja ng'ayinawo abakozi ayinawo olwoleza ebyokulya ayina olwoleza ebyokunywa nga tezikaliranga buli lunaku buli ssaawa buli ddakiika paka hijja awo yawedde n'essaawa zino kyemmanyi bayinza okuba nga bakola ki bakyaliwo naye omuntu bw'atyo okubeera nti mu butuufu osobola okukwatibwa enswala bw'etyo nabbi abeera nti agamba ensala tolina buzibu n'osaba naye Allah akuwa ekyo yebeeramu kye bayita almunafasa kye bayita competition ate Allah atukubiriza wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun atukubiriza okubeera nti tukompitinga ngaffe abaanadamu mu ibadati ze tukola mu kusaala mu kusiiba mu kusoma Qur'ani mu kubeera nti tusaddaaka Allah atukubiriza okubeera nti tukompitinga omuntu yenna yandibadde agezaako okubeera nti ewala al-hasad ensaara naye mu butuufu waliwo kye bayita al-asbaabu ensonga ezivaako ensaara al-asbaabu ensonga ezivaako ki ensaara ebiseera ebisinga era ogenda tutunuuliranga mu butuufu omuntu ensaara eno eva mu kubeera nti maradh okubeera nti obulwadde buno oba okubeera nti omuntu abeera n'ensaara buva mu dhaaful imaani okubeera nti omuntu abeera n'obukendeevu mu kukkiriza Allah bilqadaa'i walqadar okukkiriza okugera kwa Allah n'okukkiriza Allah butya bwaleese kyonna kyaba aleese n'okubeera nti alina obukendeevu mu kutegeera amakulu g'amanya ga Allah kuba omuntu osobola kubeera nti omanya nti arrazaaka huwa Allah alghaniyu huwa Allah n'olaba munno ng'alina kyafunye ate gwe n'omukwati w'enswala omulaba ng'alina kyafunye musabire Allah kimukuumire naawe odde ku musaala osabe razzaaka y'omu kuba Allah talina kyagenda kukola ki Allah talina kyagenda kukenderako ng'akuwadde n'okubeera nti mu butuufu omuntu yenna ayinza okuba nga obukendeevu obwa imaani bukendedde butya abadde nga we twagambye suratul falaka nti nkulu nnyo akedde ku makya tagisomye teyeekuumidde ku Allah ebiseera ebisinga tugamba nti omuntu asobola okuva mu ebyo byalina okubeera nti ye yeefaako n'atandika okufa ku byabalala awo wajja okubeera nti abakwati b'ensaaro inshaallahu taala omulundi ogunaddako tujja kujja tugezeeko okubeera nti tutunuulira era asibaabu ez'ensaara tugezeeko okubeera nti zinnyonnyoka saba Allah ow'ekitiibwa ffenna abeere nga atukuuma abeere nga tutaasa ensaara abeere nga tuteekamu abo abagenda okubeera nti tulekaayo adhikaari z'okumakya tuteekemu abo abatanabeera nti tukwata suratul falaq tugikwate tugikozese nga lubeerera subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin